Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Oli ku program Dawa wano ku Twahira Islamic Center. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa ba'd. Wa salatu wa salamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال الله تعالى: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وقال جل في علا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. أطلب لا توليزا واشتبوا الله تندرزوا مبتوف بوكبانغا تندرزوا asinzibwa yekka mu bwomu mu bwannamuniginaabwe mu butuufu bw'okubanga asinzibwa, ebisigadde bikyamu. Byonna ebisinzibwa bitali Allah subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu. Asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ali omu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Luvannyuma lwakubanga nkujjukiza sejjeemu okutegeeza nti wakitiibwa Allah yasinzibwa, nzizaako okusaalira ku wakitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira. Oyo wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatumanga rahmatan lil alamin, kyakusaasira eri ensi eno, eri buli kitonde kyonna ekiri mu nsi muno, nga ballagha risala, yatuusa obubaka bwonna wakitiibwa Allah bwe yamutikka. Tewali kye yalekayo nga alina okukituusa, nga we watali nsonga yonna yalina kwogerwako nga yalina okujoogerako okujjako nga yajoogerako. Ballagha risala, yatuusa obubaka nga wakitiibwa Allah we yabumusaako okuva Allah we yamulagira n'amugamba nti qum fa anzir, tandika okubeera nga otuusa obubaka eri ebitonde, yakikola. Wa adda al amaana wa nasaha al umma, umma eno n'abeera nga agiramira ebigambo, nga senge tuba tubyekwatiddeko tuba tugenda kuwangula oluwangula olwa waggulu, era nga yenna asalawo n'abyawukana ku lulamiro olwo oba ennamira za wakitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, faqad khasira khusrana mubiina. Mwana tukkirizagaana aba afaafaaganiddwa olufaafaaganirwa olunene. Talina kyagenda funa mu duniya kisinga kuba nti wakitiibwa Allah yamuluŋŋamya eri obuluŋŋama obwannamaddala omuntu yenna n'aluŋŋamira ku bigambo bya wakitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ate tagenda kuba na kyafunye mu duniya yenna n'asalawo bigambo bya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abivaako n'abyawukanako. Nabwekityo nkulamira mpuliriza okutyanga Allah n'okumutendereza. Oluvannyuma lwabyo, olusinkano lwaffe luno nno nzikiriza nkujjukize nti twogera ku bukulu bwa ilmu, ku bugulu bw'okunoonya okumanya n'okuyiga eddiini ya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bye tuzze twogerangako ensonga ezibadde ez'amaanyi, ensonga ezibaddemu ebyokuyiga mu hadithi, mu aya n'ebigambo by'abamanyi ab'enjawulo, nga olwaleero tusuuse ku lusinkano lwaffe olw'omukaaga. Olusinkano lwaffe olw'omukaaga nga twogera ku nsonga y'emu, obusukkulumu bw'okunoonya okumanya. Nga tetunnabagenda eyampuliriza, nzikiriza mbeere nga nkujjukiza obugambo buno nga sejjeemu obugambo bulimukko ekyokuyiga,
obulimu ekyokuyiga nga senga omuntu yenna abanga abwekwatiddeko mwanattu agenda kuwangula, ate yenna anabwawukanako mwanattu gigenda kuba biwoobe, maziga na nduulu. Ebigambo bino byayogerwa al-Imaamu Sadiq Ali radiyallahu anhu. Yayogera ebigambo bino n'agamba nti man u'tiya al-arba'a, omuntu yenna aweebwa ebintu bina, omuntu yenna aweebwa ebintu bina, lam yuhrami al-arba'a, Allah subhanahu wa ta'ala wamuwa ebina aba afunye ebisumuluzo by'ebina ebirala. Ate senga tofuna bino eno ne biri ebina ebirala toyinza kubifuna. Yani wenna yagala ofuna ebina biri eri oteekeddwa okusooka okusaba Allah n'akuwa bino bina. Ebigambo bino njagadde tubeere nga tubyejjukanyako nga tetunnaba kuba nga tutandika oba oli awo twega Allah subhanahu wa ta'ala anaatugasa nabyo. Ekisookera ddala yagamba nti man u'tiya al-arba'a lam yuhrami al-arba'a, omuntu yenna aweebwa ebintu bina, ebina aba afunye ebisumuluzo byabo, yaani abeera nabyo agenda kubeera nga abifuna. Ekisookera ddala man u'tiya ad-du'a'i lam yuhrami al-ijaba, omuntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwawa n'ategeera nti wakitiibwa Allah yasabibwa era asaana kubeera nga asabibwa, era n'asalawo n'akiteeka mu bulamu bwe, yagamba nti lam yuhrami al-ijaba, omuntu oyo aba afunye ekisumuluzo oba wakitiibwa Allah yamusuubiza okubeera nga amwanukula. Kyovulaba Allah subhanahu wa ta'ala bimu ku byeyogera yagamba nti falyastajibu, yagamba nti we yali ayogera nti munsabe abange, yagamba nti munsabe astajibe lakum, wemunaabanga munsabye ngenda kubeera nga mbanukula. So mukkiriza yenna tulabera tuwuliriza bulamu bwo bukiteekemu kaseera konna nti wasibwa Allah yasabibwa. Ebisigadde byonna byandibanga bisabibwa naye nga bisabibwa mu bukyamu. Alina esabibwa mu butuufu bw'okusabibwa ali omu wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Si bakulembeze nti basabwa, si bagagga nti be basabwa, si baavu nti be basabwa, si basawo be basabwa. Wasibwa Allah ali omu bannamunigina gw'ogenda okusaba akwanukule. Kigambo kyayogerwa omu ku bamanyi n'agamba nti wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala wansuso era musaasizi nnyo, alagira abaddu baneeno okubanga bamusaba ate n'abasuubiza okubanga abanukula. N'agamba nti wasibwa Allah enkola ze zaawukana ku z'ebitonde bye. Mu nsi muno teri kitonde ky'oyinza kusaba n'okisaba mirundi gisukka mu 3 okuggyako kikwetamwa. Ne waabanga mugagga nga sente azirina, ne woba omusaba sente nga tomusaba sente nnyingi nnyo, wabula ng'omusaba nnusu 5, naye kikolere ennaku 3 oba emirundi 3 oba kale ebbanga lya ojja kulaba ng'akwetamwa. Ku lw'ensonga nti osabye omuntu watalina kusabwa, wabula wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuddu buli wamusaba ekisookera ddala amusanyukira. Ekyokubiri addu'a, abamanyi bagyogerako ne bagamba nti addu'a'u muhul ibada, omuntu okubanga asaba oba omuntu okubanga ateeka mu bulamu bwe eddu'a n'akiteekamu nti ayina kusaba Allah subhanahu wa ta'ala era n'amusaba, kigambibwa nti muhul ibada. Ekyo kyennyini kyolaba ekyo nga okirabamu ng'ekyokusaagasagamu awo, naye gwe mutima gwa ibada, nti buli ibada yonna yeetooloolera kusaba. Tunulira eswala okuva w'ogitandika wasibwa Allah y'empagi ey'obusiraamu oba empagi emu ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yagamba nti as-salatu imaadu ddin, eswala mpagi ya ddin. Omuntu yenna man aqamaha faqad aqama ad-din, agiyimirizaawo aba ayimirizaawo eddiini. Ate nekitegeeza nti yenna agyeka aba alese eddiini, kitegeeza nti mu ddiini aba talina kyakoze kyamaanyi nnyo. Mu ddiini aba talina kyakoze kyamaanyi nnyo. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala najja atulagira eswala, empagi ey'obusiraamu esinga okuba ey'amaanyi.
abamanyi nga webagyogerako nga yenna agireka obusiraamu bwe buba mu nsusso ate yenna agiyimirizaawo obusiraamu bwe buba butebenkedde bulungi newaba nga alina ensobi nnyingi newaba nga alina ensobi zakola yagamba inna salata tanha anil fahshai wal munkar mazima ddala esswala eno egenda muleetera okuva ku bino byabadde atali mutuukirivu mu byo kasita ayimirizaawo ki eswala naye wotunulira eswala empagi y'obusiraamu esinga okuba ey'amaanyi okuva woogitandika okutuusa woogimaliriza yeetoololera ku dduwa kyova olaba nti era bagamba nti assalaatu lughatan ekiyitibwa eswala mu lulimi olwaffe oluwarabu oba olulimi mu luwarabu oba onnyonnyola assalaatu lughatan kitegeeza assalaatu lughatan addua kubeera kusabaani kusaba wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala va ku swala ojje ku mpagi y'obusiraamu eya hijja ogenda kwetolola kwegamba ogenda kusanga nga hijja embi ezimu ku nsonga ezisinga okwetololera mu zo egenda kuba dduwa egenda kuba ki zigenda kuba da'waati kusaba wakitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala nabwekyo assalaatu imaadu ddin abamanyi bagamba nti edduwa muhul ibada kakati omuntu yenna aweebwa okubanga ategedde mu bulamu bwe n'ateeka mu bulamu bwe nti wasibwa allah ali omu bwannamunigina ali omu mu bwannamunigina era yasaana okubanga asabibwa lam yuhrami l ijaba wasibwa allahu subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga amumma ekyokubeera nga amwanukula kitegeeza nti yenna ategeera n'akiteeka mu bulamu bwe n'akiteeka mu birowoozo bye nti asabibwa ali omu bwannamunigina asabibwa mu butuufu bw'okusabibwa ali omu wasibwa allah kitegeeza n'akiteeka mu bulamu bwe ekyo n'akimanya oluvannyuma lw'okuba nga akitadde mu bulamu bwe n'asaba wasibwa allah ensonga ze zonna n'azikwasanga allah obuzibu oba bwangu oba buzibu mu mbeera zonna n'abeera nga ensonga ze zonna azikwasa allah nakudda gyali nakubeera nga amusaba wasibwa allah subhanahu wa ta'ala amwanukula nabwesi yampuliriza waluganda nkiriza nzikirize kaseera konna bizibu olina bingi nina bingi tomanyi byange simanyi bibyo ate togenda kubinnyonnyola kubitegeera nze sigenda kunnyonnyola gwe byange gwe obitegeera ennyo wabula gwolina okubinnyonnyola mu butuufu bw'okubeera ng'obimunnyonnyola era abitegeere kubanga abimanyi era yabikuleetera ate era abikumalire ali omu allahu subhanahu wa ta'ala nabwekyo kaseera konna sabanga allah mu butono bw'ensonga gy'oyina nga gwe girabanga entono gizza eri allah mu bunene bw'ensonga gy'olabanga gwe okususseko girabanga ennene gizza eri allahu subhanahu wa ta'ala ajja kumalira ensonga zonna waali okutuyamba tubulayo kimu kyakubeera nga tumutegeera we tunamutegeera ne tukkiriza ebyo byatugamba ajja kubeera nga atumalira ensonga zaffe ensonga eyokubiri nga tetunaba kugenda ku musomo gwaffe n'agamba nti waman utiya al istighfar lam yuhrami tawba ate omuntu yenna olulimi lwe allahu subhanahu wa ta'ala gwasaasira n'abeera nga olulimi lwe alumwanguyiriza okubeera nga lwenenyeza eri allahu subhanahu wa ta'ala yani okubeera nga omuntu yenna aweebwa n'ateeka mu bulamu bwe nga kaseera konna asaba wasiwa allah okubeera nga amusonyiwa lam yuhrami tawba allahu subhanahu wa ta'ala tayinza gaana kubeera nga amusonyiwa kyova olaba allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna allaha mazima ddala wasibwa allah yakbalu tawbata an ibadi mazima ddala wasibwa allah yagamba n'agamba nti mazima ddala ye akkiriza okwenenya kw'abaddu be ebbanga libamala nga beenenyeza kimu ku byajja ku nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'agamba omulembe guno yagamba nti tuubu ila rabbikum abange mwenenyeze wasibwa allahu subhanahu wa ta'ala eri omulezi wammwe n'agamba nti fa inni atuubu ilaihi fi lyaumi 100 marra mazima ddala nze nsaba wakitibwa allah abeere nga nsonyiwa buli lunaku nsaba wakitibwa allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga nsonyiwa emirundi 100 maadhalika nga nabbi sallallahu alaihi wasallama allah bimuku bye yabeeranga amusuubiza yamugamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wasibwa allahu subhanahu wa ta'ala yamusonyiwa amazambi ge agaasooka newankubadde teyayina mazambi
ma taqaddama wa ma ta'akhkhar ebyasooka ensobi ze yakola mu kusooka Allah yazimusonyiwa wa ma ta'akhkhar nezasembayo yani wasiwa Allah yamusonyiwa byonna talina nsobi gyagenda kukola okujjako nga Allah yagikola ki yagimusonyiwa wabanga nabbi sallallahu alaihi wasallama eyali yasonyiibwa amazambi ge eyali yasonyiibwa ensobi ze eyali ow'oku lusegere kwa wakitiibwa Allah ekitonde Allah kye yatonda nga kyekitonde ekimu ku bitonde ekisinga okwagalibwa mu maaso ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala asaba kaseera konna emirundi buli lunaku ng'asaba emirundi egisukka mu 7 mu 10 ng'asaba Allah amusonyiwe nga takoze ensobi kiri kitya kunze naawe ampuliriza nabusyo yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha yagamba nti abange mu abakiriza tubu ila Allahi taubatan nasuha muberenga mwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala olunenya olwannamaddala olutaliimu kulimbalimba bantu bangi nga twefuula abakoze tauba oluvannyuma lw'okuba nga ate tukoze tauba ate ne tubeera nga tudda mu birala ne tubeera nga tukola ebirala kyennyini kyosabye Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe omusabye Allah akusonyiwe ku bwenzi bwe wakola maadhalika olumaliriza okukola tauba wayitawo ennaku 2 nodda mu zambi lyerimu ataubatu nasuha ekiyitibwa tauba eyannamaddala kirina obukwakulizo obw'amaanyi nga mu bukwakulizo obumu akamu ku bwo oba mu bukakulizo obwo akamu ku bwo kwe kubanga omuntu yeewalira ddala ezzambi lino lyakoleddeko tauba webuba bwenzi n'asalawo n'agamba nti okuva n'olwaleero nkoze tauba yange sigenda kuddamu kwenda wabanga obuba bubadde bufere n'akola tauba ye n'agamba ai Allah nkusaba onsonyiwe ku bufere n'agamba okuva olwaleero sigenda kuddayo kufera wabanga ezzambi lyonna teekawo ezzambi lyo lyonna lyokola oba lyewegomba okuba nga okolerako tauba ezzambi eryo n'omala olikolerako tauba n'oleeta nniya y'okuba nga togenda kuliddamu ate si nniya yokka wabula n'obeera ng'ogobereza kugamba n'ogoberezaako n'ebikolwa yaani n'otaddayo n'ofuba olaba nga toddamu kugwa mu zzambi lyerimu fe abasinga tugamba nti tukoze tauba ku bwenzi ne bakusanga enkya ng'ate oyina w'opaakinze ng'olina gw'olinze tugamba nti tukoze tauba ku shiriki kukugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala wayitawo ennaku 3 ogenda olaba nga tebikoledde n'obaako gy'olaga eyo tebeera tauba nabwekyo ampuliriza kola tauba mu butuufu bw'okukola tauba man utiya omuntu yenna aweebwa tauba n'abeera ng'aweebwa okubeera ng'asaba wasiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuba nga amusonyiwa wasiibwa Allah amusonyiwa tayinza kubeera nga amulekerera emu ku hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam ze yayogera yagamba mu hadithi al-Qudus evaku Allah subhanahu wa ta'ala nagamba ati Allah subhanahu wa ta'ala agamba ati ya ibadi abange mmwe baddu bange kullukum mazima ddala mwenna muli basobya wa ana aghfiru dhunuba jamia naye ate nze nsonyiwa amazambi gonna fastaghfiruni aghfir lakum abange munsaba okubasonyiwa nje kubeera nga mbasonyiwa ampuliriza kaseera konna mu bulamu bw'oteekamu ekyokuba ng'osaba wasikibwa Allah okubeera nga akusonyiwa katono nnyo kigambo kyajja ebimu ku byali kubaakulembera abalongoofu omu ku baakulembera abalongoofu anyumya n'agamba nti yalina mukwano gwe wakati mu kubanga alina mukwano gwe oyo yali ng'ajemera Allah mu butuufu bw'okuba ng'amujemera nga buli zambi lyonna likola nga mwenzi nga muyaaye ng'anywa omwenge nga buli zambi gwe lyolaba ng'ery'amaanyi ng'alikola wakati mu kubanga alikola waayitawo akaseera n'abaako abasajja abajja gy'ali oba mukwano gwono yennyini n'ajja n'amukolako n'amugamba wange wasibwa Allah ye yakutonda wakati mu kubanga akutonze ayina bye yakulagira okubanga okola nabwekyo waalibadde weefaako nga tonnaba kufa kubanga waliwo akaseera k'ogenda okuva ku dduniya
musajja ono n'abuliriza ebigambo n'abeera ng'asalawo n'agamba nti olwaleero nkoze tawuba yange amazambi gonna ngalese. Wayitawo akaseera omusajja oyo ng'ali mu mbeera ey'okuba ng'abantu abamulaba bamulabira mu kifaananyi eky'okuba nga yakola tawuba, omwenge yaguvaako, zina n'amuvaako, obwenzi obufere n'abuvaako, byonna n'abeera nga yabivaako, ng'alabibwako mu masijidi era ng'ayogerwako ng'omusajja alina ttakuwa ku kyalo. Washibwa Allah n'ajja amugezesa n'obulwadde. Obulwadde we bwayitawo akaseera mukwano gwo n'agenda otunulatunula nga wayisewo akabanga nga takyamulaba wakati mu kubanga takyamulaba n'asalawo n'agamba nti mukwano gwange wayisewo akaseera sikyamulaba, n'agamba nti keŋŋende mulambuleko. Wakati mu kubanga agenza omulambulako agenda okumusinkana nga yalwala obulwadde obw'amaanyimukko, so bw'amaanyimukko wabula bwali bw'amaanyi. Era yamusanga nga wakati mu mbeera gy'alimu alabikira ddala ng'anaatera okuba ng'ayabulira obulamu obw'ensi. We yamusinkana, we yatuula waali, yamugamba ebigambo bino, yamugamba ya akhi, owange muganda wange, qul la ilaha illa Allah, yogera ekigambo kya la ilaha illa Allah kiddiŋŋane. Omusajja ono wakati mu kubanga amugamba ekigambo ekyo amugamba qul la ilaha illa Allah ng'onaasirise talina kyayogera. Oluvannyuma lw'okuba ng'onaamulemeddeko nnyo amugamba wange muganda wange mukwano gwange yogera ekigambo kya la ilaha illa Allah, kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man kaana, omuntu yenna afa ng'avudde mu duniya ng'ekigambo kyasembyeyo okwogera la ilaha illa Allah, kigambo kya la ilaha illa Allah, dakhala aljanna, ayingizibwa ejjana. Kakati amwefubako amugamba nti gamba la ilaha illa Allah. Omukwano ono kigambo kyali kyamaanyi, kyali kyannaku kye yaddamu mukwano gwe n'amugamba nti hadhihi kalimatun qad hiila bayni wa baynaha, ekigambo ekyo ky'oŋŋamba okwogera sisobola kukyogera ku lw'ensonga nti wakati wange nakyo waliwo ejjigi. N'amubuuza nti ate oyinza otya okuŋŋamba ekigambo bwe kityo ma asalawaati, essola z'obadde osala, emirimu gy'obadde okola, obadde wakola ettawuba, biri byonna by'obadde wakola obadde wabivaako. Kakati ate oŋŋamba otya nti mu kaseera kano tosobola kubeera ng'oyogera kigambo ekyo nga tubadde tukulaba nga wakola ettawuba? La hawla wala quwwata illa billah. Omuvubuka ono yali yeebase ku buliri bwe ng'anaatera okubeera ng'ava mu bulamu obw'edduniya, n'amugamba nti kankubuulireko ebigambo bino wammanga. Inna tawbati, mazima ddala okwenenya kwange kwe nneenenya kwalinga kwatiya, nali njagala nga kweraga, nali nga njagala njogerweko ng'omuntu eyeenenya, mpandiikweko mu bitabo ng'omuntu eyeenenya, abantu bonna banjogereko ng'omuntu eyeenenya n'ava mu bwonoonefu, naye nga nali neeraga bwerazi. Kikigendererwa kyange mukola kwange tawuba. Esswala zange byonna bye nakolanga nabikolanga njagala kubeera nga banjogerako, saagendereranga mu kubeera nga nkola tawuba eyannama ddala, saagendereranga mu swala zange saasaalanga nga njagala washibwa Allah nsiime, nasaalanga njagala banjogereko nti ndi musaaze. Qur'ani gye nasomanga nga mundaba nagisomanga njagala munjogereko nti ndi musomi wa Qur'an, byonna bye nakolanga nabikolanga kabandabe. Amunyumiza n'amugamba nti awo wennyini olunaku wennamala okukola tawuba waayitawo akaseera nga wembeera mu bantu mbalaga nti amazambi nagavaako, wabula wenzira eno nga ndi nzekka nzirayo ku mazambi gange nenkola obwenzi nga tewali andaba, nenkola byonna byenkola nga tewali andaba. Waayitawo akaseera nga ndi mu mbeera eyo nga wembeera bantu mbeera mu kifaananyi kirala, ate wembeera nzekka mbeera mu kifaananyi kirala. Akaseera we kaayitawo washibwa Allah n'ajja ngezesa n'obulwadde obw'amaanyimukko, nendaba nga bunzuseeko. Agamba nti nina muwala wange era yakugulidde ng'oyingira wano,
wenalaba obulwadde nga bunsusseeko ne ŋŋamba muwala wange oyo n'abeewange ne mbalagira ne mbagamba nti munfulumye wakati oba munteeke wakati mubeeko akafungo ke munfunira muntuuzeewo oluvannyuma lw'okuba nga muntuuzizzaawo mumpe Qur'an. Agamba nti nekikolebwawo ekityo abeewo ne babeerako bamutuuza ng'ali yekka mu katebe ke nga talina kimutawaanya kyonna ne bamuweereza ne Qur'ani ne bamuviira n'abeera nga yakoowoola Allah subhanahu wa ta'ala wakati mu kuba nga abadde n'amazambi ge naye ng'ate wakati mu mbeera ng'abantu bo babadde bamumanyidde mu kifaananyi kirala n'akusaba Allah n'agamba nti Allahumma ay Allah bihurmati ma fi hadha almushaf ay Allah nkusaba ku lw'obulungi bwa Qur'ani eno n'obulungi bw'ebigambo byo bineno bye wayogera ay Allah nkusaba obeere ng'omponya nkusuubiza ay Allah wonaaba ng'omponyeza sigenda kuddamu mazambi ge mbadde nkola nga ndi mu kyama nzekka ŋŋenda kukuba nga nkola tawuba entuufu mu butuufu bw'okuba nga nkola tawuba. Agamba nti waayitawo akaseera Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya obulwadde obwali bumuluma olw'okubeera ng'ayitiriza okuba ng'asaba Allah n'okuba ng'amusuubiza. Agamba nti we yamala okuwona n'addala mu mbeera ze zezimu nga wabeera mu bantu abalaga nti asaala nnyo era akola tawuba yakola tawuba ate wabeera yekka addayo mu mazambi ge n'akola byakola ng'ali yekka mu nnyumba ye. Subhanallah, wuliriza mpuliriza wenna atuula mu nnyumba yo n'obaako byokola ng'olowooza tewali akulaba wasiba Allah akulaba era takulemereddwa akulindiikiriza. Omuvubuka ono wakati mu mbeera ng'ali bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala naddamu n'amulwaza obulwadde bwe bimu naddamu n'akola ekikola kye kimu n'agamba abeewuwo ne bamufulumya ne babeera nga asaba edduwa y'emu. Luvannyuma lw'okuba nga embeera yeefaananyeko bw'ekyo waayitawo akaseera era Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwonya ng'amusuubiza omulungi ogwokusatu n'addamu ekintu kye kimu. Allah subhanahu wa ta'ala naddamu n'amulwaza wakati mu kuba nga amulwazizza n'alagira abantu beewuwe ne bamukolera ekintu kye kimu n'asaba ay Allah Allahumma bihurmati ma fi hadha alquran ma fi hadha almushaf illa ma shafaitani ay Allah ku lw'Qur'ani n'ebigambo byo binene nkusaba omponye. Agamba nti oluvannyuma lw'okuba ng'eri embeera eri bw'ekyo ng'obulwadde bumuluma takyalina kyasobola akoowodde Allah subhanahu wa ta'ala akabanga alaba edduwaazi azisaba naye Allah ku luno akyagaanye okubeera ng'amwanukula. Agamba nti lumu mba ntudde wentudde ng'ali mu kusaba edduwa y'emu agamba fasami'tu ka'anna hatifan yaqul ne mpulira eddoboozi nga liŋŋamba tatuubu ila dhunubi owange osaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera ng'akusonyiwa idha maridta wobenga olwadde. Oluvannyuma lw'okuba ng'olwadde ate n'obeera nga oddayo mazambi ge gamu osuubiza Allah abeere ng'akuwonya era n'omusuubiza osaba Allah abeere ng'akuwonya era n'omusuubiza okubeera nga togenda kuddayo womala okubeera ng'akuwonya ate n'oddayo mazambi go. Agamba mu mbeera eyo agamba nti nno amatakhsha owange totya eddoboozi limugamba totya kaseera kaliwo kagenda kutuuka ng'oyimirizibwa mu maaso ga wasibu Allah ng'akubuuza ku mbeera eyo gye wakola mu mbeera mu maaso g'abantu weefuulanga ng'akoze tawuba wadde eri wekka ate n'okola amazambi go. La hawla wala quwwata illa billah. Agamba nti okuva lweyawulira eddoboozi eryo teyaddamu kubeera ng'awona wakiwa Allah n'amulemezaawo n'abeera ng'obulwadde yamumulemerezaamu. Omuvubuka ono yawuliriza ebigambo by'omuvubuka bya mukwano gwe n'akwatibwa ennaku nga talina kyakwogera kyonna era n'akwata ekkubo n'afuluma n'agenda nga ajjudde ennaku ng'awulira talina kyakukolera mukwano gwe ng'ali mu nnaku. Luvannyuma lw'okuba ng'ali mu nnaku efaanako bw'etyo agamba nti fama wasaltu albab saatuuka waka nali sinnaba na kutuuka waka okuggyako ng'amawulire gansindikiddwa omubaka nga zambuulira nti gundi gwolese ewuwe wasiba Allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde. Mpuliriza kandibanga kaseerako kuba akafaananyiiko weefuula mu maaso g'abantu wakoze tawuba ng'ate woddeeyo okola bibyo.
Nabasho tubu ila Allah taubatan nasuha, twenyeze Allah subhanahu wa ta'ala olwemenya olwanna maddala washiwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atwanukula tulema kuberanga tulinga abantu Allah beyogerako nti yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'u balowooza babuzabuza Allah subhanahu wa ta'ala kombe Allah balindikiriza balekeredde tabaligamba nti oba abalemereddwa nti bamulimbalima wabula balindikiriza abakwateko olukwata nga tebalina kyebagenda kubeeranga beekwasa. Akampuliriza zikiriza bugambo bubiri bwe tuba twogerako bokka insha Allah biiznillahi ta'ala mu lusinkano lwaffe olunaba olw'omusanvu insha Allah tujja kulaba ensonga ebbiri ezisigaddeyo. Ensonga esokera ddala gye tugambye nti man utiya du'a, omuntu yenna aweebwa okuba n'ategeera nti asabibwa mu mutuufu w'okusabibwa ali omu Allah subhanahu wa ta'ala era n'amusaba, yagamba nti nno omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala amumalira era amwanukula. Omuntu ow'okubiri man utiya al-istighfar, omuntu yenna aweebwa n'amanya nti kaseera konna alina kubeera nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala okumusonyiwa, wasibwa Allah abeera nga amusonyiwa. Ebintu ebyampuliriza ebibiri byekwatireko naddala mu kaseera kano ng'okyali mulamu, kaseera konna ebyo tobijja mu bulamu bwo byekwatireko biiznillahi ta'ala, ojja kubeera ng'owangula, ojja kuba mu bantu wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala beyasuubiza nti bagenda kubeera mu bantu abawaggulu. Oba oliawo wasibwa Allah ajja kuleetanga oba ajja kuzuukiza ng'oli ne nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nga tuzzeeyo ku musomo gwaffe, ampuliriza ku musomo gwaffe ogw'obulungi bw'okunoonya okumanya, nga tuzzeeyo ku bigambo byaffe. Twogedde ebigambo bibadde bingi ku nsonga y'okuba nga tunoonya okumanya, era wakati mu kubanga ebigambo twogedde bingi ne tujja tulaba ebigambo ebyebbeeyi ku kunoonya okumanya. Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beyayogera, ekimu ku bye yayogera nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Omuntu yenna asalawo n'akwata ekkubo n'agenda anoonya okumanya, oba n'asalawo n'agamba nti ngenze kuyiga bikwatagana ku ddiini yange, yagamba nti sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Ekkubo eryo lyaba akutte oba ensonga eyo gyaba yeeteereddewo, yagamba nti sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna. Ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala oba ekkubo eryo alimufuuliranga ligenda kubeera nga kkubo limutuwala direct kikujjana, oba wasibwa Allah alimufuulira ekkubo erigenda okumwanguyiza ekkubo eriyingira eri ejjana ya wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani omuntu yenna anoonya irimu n'asalawo n'agamba nti nze obulamu bwange ngenda kuba nga nsoma ddiini yange nakubuka mu ddiini ya wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala musuubiza, yani nabbi sallallahu alaihi wasallam yasuubiza omuntu oyo nti agenda kuyingira jjana wava mu dduuniya yange ensonga eyo gyabaddeko. Namusi ampuliriza bulamu bwo kaseerako Allah subhanahu wa ta'ala kakyakuwazise kakyakuwadde, fubanga nnyo okulaba ng'ofunayo akaseera ng'ofissaayo akaseera okawe. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Oli wakati mu program Da'wa ne Twahira Islamic Center. Muddiniyo bonna bakola ekintu ekifaananako bwekyo bawangula, bonna batakikola bali mu kwejjusa bagamba nti senga twakozesa akakisa kaffe kali eri ke twalina, senga twakakozesa ne tubeeranga kwegamba tunoonya irimu ne tubeeranga tuguka mu ddiini ya wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omanyi omu yagamba nti man jada bil ilmi ahya al alamana lahu badi'u hamd, yagamba nti omuntu yenna asalawo n'agamba nti nno omuntu yenna asalawo n'agamba nti nze ngenda kumanya ddiini ya wasibwa Allah subhanahu wa ta'ala, yagamba nti irimu eyo mufuukira ensonga egenda okubeera ng'ekugamba bagenda kubeera agenda kumanyikwa, agenda kwogerwako. Ate wakati mu kubanga bamwogerako badia hamdin bimadhi alfi'li muttasili,
agenda kwogerwako bigambo birungi, agenda kwogerwako ebintu birungi byokka. Ebbanga lyamalanga yasalawo n'asoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala, era n'asalawo n'abeera nga agikolerako, byasomye n'abeera nga abikolerako. Yagamba nti omuntu oyo mu bulamu bw'ensi muneeno walimala okuba nga avaamu agenda kwogerwako birungi, ate agenda kubanga wakati mu kuba nga ayogerwako birungi agenda kuzuukira ku lunaku lwa kiyama ng'ali ne ba ambiya alayhimu salatu wassalamu. Ekyokubiri yagamba nti yamuutu qawmun fayuhyi lilmu dhikrahumu, yagamba nti abantu bafa wakati mu kubanga bafudde olw'okusoma kwabwe irimu yaabwe gye basoma n'ebeera ng'ebafuukira ensonga y'okubeera nga boogerwako, yaani n'ebeera ng'eramusa amannya gaabwe ne babeera nga boogerwako kaseera konna. Yagamba nti waljahlu, naye ate abantu abasalawo ne batasoma ddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala, ne basalawo ne babeera mu duniya muneeno nga bo bali awo eddiini tebagiwadde biseera byabwe, banoonya duniya mu duniya, banoonya byansi mu nsi, tebalina kye beetaagamu okuggyako eby'edduniya mu nsi muno. Yagamba nti abo nno bo ne bafa tewayi kye bagenda kubeera nga boogerwako, okuggyako nga boogerwako ng'abantu abafaafaaganirwa. Nabakyampuliriza, kaseera konna fuula obudde bwo akaddeko kaweeyo eri okusoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Njagadde olwaleero okwejjukanya ku nsonga eyo, twejjukanye ku nsonga eno ku kyafaayo kino eno, ng'ekyafaayo kino kirimu ekyokuyiga kyamaanyi mukko senga omuntu anaaba akiwadde obudde bwe, senga tunaaba tukiwadde obudde bwe, kyetoloolera okunoonya okumanya n'obukulu bw'okunoonya okumanya. Qissatun ajiba min athari salaf, kyafaayo kyali kyamaanyi ebimu ku byejja ku baatukulembera. ساق ابن بطال بسنده إلى يحيى بن يحيى الليثي أي سفر تنين شجع كفك Batwali yali omu ku bamanyi naye nga kyajja nga kituufu era mbakyogira mulimu Yahya bun Yahya al-Laythi. Agamba nti ekyafaayo kino eno kigambibwa nti awal ma Yahya ono bun Yahya agamba nti anyuma n'agamba nti ono yali ekitokera ddala yali kwigamba yali omu ku bayizi ba Imaamu Maliki rahimahullahu ta'ala. Era n'agamba nti awwalu ma haddathani Malik bun Anas hina ataitu taliban lima alhamani Allahu ilayhi fi awwali yawmin jalastu ilayhi. Agamba nti nno ekimu ku bye nasookera ddala okubanga mpuliriza wuliriza bulungi oggyemu ekyokuyiga mu kyafaayo kino. Anyuma n'agamba nti ekimu ku bye nawulira ekimu ku Imaamu Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala bye nasooka okumuwulirako olunaku lwennajja oba olunaku lwange lwennajja olwasookera ddala lwennajja okubanga ansoma ku ye, kubanga tugambye nti ono Yahya bun Yahya yali muyizi wa Imaamu Malik rahimahullahu ta'ala. Anyuma n'agamba nti ekimu ku bye najja oba bye nawulira ku Imaamu Malik rahimahullahu ta'ala oba kye nasookera ddala okubanga mpulira ku ye kyekyafaayo kino eno. Agamba nti fi awwali yawmin jalastu ilayhi, mu lunaku lwange lwe nasooka okubanga ntuula gyali abeera kubyambulira. Agamba nti qaala li ismuk, yambuuza owange amannya go gwani? Qultu lahu akramaka Allahu Yahya, n'amuddamu n'amugamba nti owessiibwa, nsaba wessiibwa Allah subhanahu wa ta'ala akufuula owessiibwa abeere nga akusitula amannya gange nze Yahya. Ekyafaayo kino kirimu ebyokuyiga bingi. Ensookera ddala ekyokuyiga ekirimu nti omuyizi yenna ampuliriza ng'oli muyizi ng'olina omusomesa wakusomesa eddiini ya wasiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, muwenge ekitiibwa mu njogera yo gy'oyogera naye. Wuliriza, omusajja ono we bamubuuza ne bamubuuza masmuka, erinnya lyo gwani? Wulira enziramu gye yaddamu, yagamba nti akramaka Allah, ayi owekitiibwa Allah abeere nga akusitula owange omusomesa wange, amannya gange yenze Yahya. Fe abasinga obungi abasomesa baffe tubatwala bwe tutyo. Omulembe guno ekiremu kikubigenda okubeera nga biguleetedde okubanga tetugenda kuyiga erimu baraka ku lw'ensonga nti abasomesa baffe ab'eddiini tubatwala ng'abantu abawansi, tetubawa bitiibwa, tubayisa mu kamwa, tuboogerako amafankunaali, tumala googera ku basomesa baffe.
abatukulembera bo wakati mu kubanga batukulembera we banoonyanga okumanya wakati mu kubanga banoonya okumanya abasomesa baabwe babawanga ebitiibwa wakati mu kubanga babewa ebitiibwa tebasobolanga kuboogerako kigambo kyonna naye gwe tunuulira ebigambo bye twogera ku bamanyi baffe omuntu n'agwa mu nsobi omusomesa n'agwa mu nsobi kubanga naye muntu wakati mu kubanga agudde mu nsobi olw'okubanga agudde mu nsobi ne tuvaayo ne tutandika okubanga tumukuba amagi amavundu ne tumwogerako kino ne tumwogerako kiri la hawla wala quwata illa billah abatukulembera abasomesa baabwe baabawanga ebitiibwa tebasobolanga kuboogerako kigambo kyonna tebasobolanga kubeera nga babaradda fennaku zino eno omusomesa w'eddiini gwe tumanyi nti musomesa wa ddiini waabaako ne kyayogedde n'abeera ng'ayogera ekigambo oba akoze ensobi mu kwogera kwe fenna ne tuvaayo ku mitimbagano ne tuvaayo wa nga tuvuddeyo kubeera nga tumuradda nga tumugamba by'oyogedde tebiriiyo la hawla wala quwata illa billah kikolwa tekisaana eri abantu abategeevu abategeera ennyo era nga bawa ebitiibwa abamanyi baabwe omuntu yenna gwolabanga omusomesa we oba omumanyi yenna tamuwa kitiibwa manya nti omuntu oyo alina kyabulako kyova olaba nti abamanyi abakulembera basonkanga Imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala abamanyi abamu bajjanga omu ku bamanyi yayogera n'agamba nti lamma we bansindika okubanga nsoma irimu we bansindika okubanga ngende w'omusomesa okubanga nina bye musomako ekimu ku maama wange bye yannambira yaŋŋamba nti sooka taallamu al-adaba sooka oyige empisa sooka osome ku musomesa empisa qabla al-ilmi nga tonnaba okubeera ng'osoma irimu fennaku zino tukulembeza irimu olw'okubanga olina kyomanyiko mu ddiini olw'okubanga tulina kyetumanyiko tulina kyetusobola okwogera ne tufaayo ne tubeera nga twogera ku basomesa olwa suul adab olw'okubanga tetulina mpisa mpuliriza tufune empisa ku bawalimu baffe tubawe ebitiibwa kubanga babitiibwa wasiwa Allah yabasukkulumya yabeera nga abasukkulumya tolina kyoli ku musomesa we yakusomesa tosaana kumwogerako kagambo konna newaaba agudde mu nsobi tosaana kuvaayo kugamba mu lwatu kubanga omugamba nti busomesa ogudde mu nsobi kubanga oli muntu naye muntu alina ensobi gyagenda ogwamu nga gwewogwa mu nsobi senga ogwa mu nsobi n'avaayo n'akugambira mu lwatu n'agamba nti kino kyewakoze tekiriiyo n'agamba nti kino kyewakoze nekino nekino tekiriiyo ogenda kunyiiga naye muntu wonna avaayo mu lwatu n'ogamba nti yakoze ensobi lwaki okola kino nekino vayo mu lwatu naye muntu ajje kunyiiga si ye yekka yagenda okunyiiga n'abantu abalala bajja kunyiigira kulw'ensonga kyokoze tekisi kyekirina okukolebwa ampuliriza musomesa yenna wabanga akoze ensobi mumanyi yenna wabanga akoze ensobi kirizagaana kubanga muntu nga gwe alina ensobi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba n'agamba nti kullu bani adam buli muntu yenna alina ensobi naye yagamba nti omuntu wabanga alina ensobi n'agamba nti wa khairu alqatta'ina at-tawwabin abasinga okuba abalungi mu bantu abalina ensobi be bategeera nti bakoze ensobi ne badda eri Allah ne bamwenenyeza namwesa mpuliriza omuntu yenna obanga omulabyeko ensobi musomesa newaaba si musomesaawo naye ebbanga lyamalanga mumanyi tovangayo mu lwatu kubanga omukuba direct kugamba nti alina ensobi gyakola wobanga olina obusobozi mutuukirire omugambe owange kino kyewakoze ensobi si kyekirina okukolebwa wobanga tolina busobozi bumutuukako nga tolina busobozi ebbanga lyamalanga mumanyi nga tolina busobozi bumutuukako khalas kireke kubanga waliwo bamanyi banne bajja mutuuza bamubuulirire sigwe oba oliawo oyinza okubanga gwolabye ensobi naye nga sigwe alina ogimubuulirirako nabwekyo wobanga olabye ensobi ya musomesa yenna wobanga olabye ensobi y'omumanyi yenna gwe gireke nti nsobi togikolerako olwokubanga akoze ensobi togamba nti omusomesa yakoze ensobi nawe ogikole wabula ate tovaayo kubeera nga omwogerako mu lwatu wobanga oyagala okuba nga olina omusomesa yenna gwotereeza genda direct gyali omutereezi nga tuvuddeyo
tuddeyo ku kyafaayo kyaffe kiri eri kyetubadde twogerako. Yagamba nti omumanyi ono ayitibwa Maliki, yagamba nti ismuk, erinnyeyo n'amugamba nti akramaka Allahu Yahya, owange nsaba wasibwa Allah abeerenga akusitula amannya gange yenze Yahya. Agamba nti nno naye ate nalinzize ne mikwano gyange, naye ate nze yali agisinga okubanga nina kwegamba nze yali agisinga okuba omuto. Yahya anyumya. Faqala li ya Yahya, nabeera nga ngamba ebigambo bino nangamba owange Yahya. Agamba nti alaika biljiddi fi hadha al-amr, owange nkulambira kubanga oteekamu amaanyi mu guno omulimu gw'okutte, ku nsonga eno gy'okutte ey'okubanga onoonya irimu, ey'okubanga osoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ampuliriza, yongeramu amaanyi, teekamu amaanyi mu kusoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti nno oluvannyuma lw'okubanga ekigambo ekyo ekimugambye, agamba nti wasa uhaddithuka fi hadha bihadithin yuradhibuka fi, amugamba nti wange Yahya ngenda kukunyumiza hadithu oba ngenda kukunyumiza ekyafaayo ekigenda okubeera nga kikuleetera okubanga ofuna obwagazi n'okubanga oyagala weeyongera okubeera ng'oteekamu amaanyi ku kunoonya okumanya eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wayuzahiduka fi ghairi, ekigenda okuleetera okubeera ng'oleka byonna ebisigadde bitali kusoma ddiini yani ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Mu bufunze mu ddakiika entonotono agamba nti nno oluvannyuma lw'okubanga ekigambo kyakimugambye, agamba nti qaal, oluvannyuma yatandika okubeera nga amunyumiza, agamba nti qadima almadinatu ghulaman min ahli sham, agamba nti olunaku lumu omuvubuka yava eshaamu n'ajja mu ekibuga kinene kye yali azzeemu. Abamanyi bagamba nti almadina kitegeeza ekibuga, abalala ne bagamba nti almadina kyali kitegeeza ekibuga kyennyini eky'emadina, naye ngaekikulu kya byonna nti omuvubuka omu ku bavubuka yava eshaamu n'ajja emadina ng'ekimuleese. Agamba nti nno yali azze kubeera ng'asoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti min ahli sham, agamba nti bihadathati sinnika, agamba nti yali emyaka gyawo emyaka gyo gy'olina. Agamba nti fakana maana yajtahid wa yadhlubu hatta nazala bihi almaut, omuvubuka ono yalinga naffe ng'asoma eddiini ya wasibu Allah era ng'afaayo ng'agiteekamu amaanyi, ayongeramu amaanyi mu kusoma eddiini ya wasibu Allah subhanahu wa ta'ala hatta nazala bihi almaut, okutuusa we yatuukirako okufa, okutuusa we yafa. Agamba nti falaqad ra'aytu ala janazatihi shay'an lam ara mithlahu ala ahadin min ahli baladina. Agamba omumanyi ono Imamu Maliki rahimahullahu ta'ala nino n'agamba naye ku mayiti y'oluvannyuma lw'okubanga afudde nalaba ebimu ku byewunyisa ku mulambo gwe, yani nga azingibwa, wakati mu kubanga azingibwa anaasibwa asaalibwa, nina bye nalaba ku mayiti ye nga sibirabangako ku muntu yenna mu bantu b'omulembe gwaffe, mu bantu b'ensi yaffe. Agamba nti nno agamba nti la taliban wala alimun, bye nalaba ku ye sibirabangako ku mumanyi yenna yadde omumanyi wa irimu, byonna biraba ku ye yekka. Agamba nti fara'aytu jamia alulama yazdahimuna ala nahshi, agamba nti ekimu ku bisokera ddala kye nalaba ekyali ekyebbeeyi, yagamba nti nalaba abamanyi ng'abamanyi bangi nnyo, kwegamba buli omu alwanira okubanga baagala okubeera nga basitula kwegamba nga bamutwala wano wakati mu kubanga bamutwala okubeera ng'aziikibwa, ng'abamanyi bo bennyini bali mu kulwanira kubeera nga buli omu asitula ku mayiti y'omuvubuka ono, wakati mu kubanga bamunaaza ng'abamanyi be baagala okubeera nga bamunaaza. Agamba nti nno falamma ra'a dhalika al-amir, agamba nti omukulembeze yaliwo mu kaseera ako yalaba ekifaananako bwekyo ng'abamanyi bakaayana, buli omu ayagala kubeera nga kwegamba akulembera esswala y'omuvubuka ono, buli mumanyi ayagala kubeera nga asitulako. Agamba nti amsaka, buli omu ayagala kubeera nga akulembere wano ku layini, yani omuntu yenna bw'afa bamuteeka mu maaso ne babeera nga wabeerako abakulembera esswala ye. Kakati ku layini eno esooka abamanyi baali bagirwanira nga baagala kubeera nga bagikola ki. Agamba nti omukulembeze yaliwo mu kaseera ako, weolaba ekifaananako bwekyo. Agamba nti nno, agamba nti waqaal, agamba nti nno
oluvannyuma lwokubanga omukulembeze alabye ekikolo ekifaananako bwekityo agamba nti amsaka ani swalaati alaihi agamba nti yasooka n'ayimiriza eswala yani yasooka n'ayimiriza n'abagamba abange tusooke tulindeko okubeera nga tusalira omuvubuka ono yani n'ayimiriza eswala ye yennyini teyagikulembera n'abaaliwo n'asooka abayimiriza waqaal n'abeera ng'agamba nti qaddimu minkum man ahbabtum abange mukulembeze gwe mwagadde agamba nti faqaddama ahlulilmi rabia oluvannyuma lw'okubanga ekigambo omukulembeze yakyogera omumanyi omu yali ayitibwa rabia abamanyi ne beegattira ku rabia ne bamugamba wange kulembera eswala y'omuvubuka ono beere nga tumusaalira agamba nti qaala malik agamba imaamu malik rahimahullahu taala agamba nti anyuma n'agamba nti thumma nahada bihi ila qabri oluvannyuma ne babeera nga bamusitula thumma nuhida bihi ila qabri oluvannyuma ne babeera nga bamusitula ne bamukwata ne bamutwala eri otaanaaya mpuliriza agamba nti qaala malik imaamu malik anyuma n'agamba nti alhadahu fi qabrihi rabia rahimahullahu taala yennyini y'omu kubakkayo mu ntaanaaya omuvubuka ono okubeera nga bamuteekayo agamba nti wa zaid bun salim n'omumanyi omulala yali ayitibwa zaid bun salim wa yahya bun said omulala yali ayitibwa yahya bun said wa ibnu shihabi omulala yali ayitibwa ibnu shihab wa aqrabu nnasi ilayhim muhammad bun almundhir omulala yali ayitibwa muhammadi bun mundhiri bano bonna bamanyi bamaanyimuko oba banoonyerezaako agamba nti wa safwan bun salim ne imaamu safwani oba omumanyi ono ayitibwa safwan bun salim wa abu hazim n'omumanyi omulala ayitibwa abu hazim abo bonna bamanyi badiini ya wasi wa allah subhanahu wa taala wa ashbahahum n'abamanyi abaali bafaanakuwe batyo be bamuteekayo nno mwanattu agamba nti oluvannyuma lw'okubanga bamutaddeyo waayitawo akaseera waliwo ebimu ku byayitawo agamba nti naye oluvannyuma lw'okubanga embeera efaananyeko bwetyo falamma kaana alyawmu thalith oluvannyuma lw'okubanga wayiseewo ennaku 3 omuvubuka ono aziikiddwa min yaumi dafnihi agamba nti ra'ahu rajulan min khiyari ahli baladina agamba nti kino ekimu ku byafaayo ekyafaayo kino kinyumizibwa newankubadde kimu kyalimuko ku musajja omusajja ono yakirota buloosi naye ekirota agamba nti omusajja agamba nti omusajja eyamuloota y'omu ku basajja abaali basinga eddiini ku kyalo abaali basinga okugibwako hadithi abaali basingibwa nga waba ayogedde yaani ekigambo kyo tekiddizibwayo agamba nti omusajja ono n'amulaba mu kiro yaani oluvannyuma lw'okuba nga wayiseewo ennaku 3 omuvubuka ono n'alaba yani omusajja ono n'alaba omuvubuka oli mu kiro ng'ali mu kuba ng'aloota agamba nti yamulaba fi ahsani surati ghulamin amrad agamba nti yamulaba mu kifaananyi ky'omuvubuka ng'omuvubuka mulungi nnyo ng'ali kwegamba ayambadde ebyambalo ebirungi wa alaihi bayadun nga yenna atematemagana yani ayambadde ebyambalo ebirungi agamba nti nno mutaammimun biimamati nga yeesibye ekitambaala omuvubuka ono agamba nti watahtahu nga wansiwe farasun waliwo ensolo eno ngezze emuvuga agamba nti nno oluvannyuma lw'okubanga embeera efaananako bwekyo omuvubuka ono amulaba agamba nti mu mbeera eyo agamba nti nno fakaannahu kana yatihi qasidan wa yusallimu alaihi agamba nti omuvubuka ono wakati mu kubanga namulaba mu kifaananyi ekyali kifaananaku bwekyo nagenda olaba nga ali ku nsolo ng'ayambadde bulungi naye wakati mu kubanga ayambadde bulungi namulaba nga atambula ajja gye ndi agamba nti oluvannyuma lw'okubanga atambula ajja gye ndi agamba anyumya n'agamba nti oluvannyuma lw'okubanga embeera efaananako bwekyo nemubeera nga agamba nti wayaqul hadha balagani ilaihi lilmu agamba nti ajja gye ndi nga ngamba nti irimu entuusiza ku bino yani omusajja ono yalaba omuvubuka oli ng'ajja amugamba ebigambo bino nga wamugamba nti owange laba allahu subhanahu wataala byantuusizaako laba allah byampadde olw'okusoma eddiini ya wakitiibwa allahu subhanahu wataala faqal agamba nti oluvannyuma lw'okubanga embeera ebadde bwekyo agamba nti oluvannyuma lw'okuba agamba nti nno atani llahu bikulli babin taallamtuhu min alilmi darajatan fi ljanna agamba nti buli allah subhanahu wataala buli mulyango gwonna gwe nasoma mu ddiini ya wasiibwa allah oba buli kintu kyonna kye nasoma nekitegeera nesalawo okubanga nkiteeka mu bulamu bwange wasiibwa allahu subhanahu wataala ampaddemu kwegamba eddaala mu jjana la hawla wala quwata illa billah
agamba tinno naye we yampa amadaala nagenda okulaba nga amadaala gampadde tegantuusizza ku ddaala ly'abali abasajja basoma irimu kubanga ye yafa akyasoma ddiini yani yawasibu allahu subhanahu wataala faqala allahu taala omuvubukani we nagamba allahu subhanahu wataala yani nagamba allah nagamba nti zidu warazatu ambiya owange yaga allah nalagira zimalaika nazigamba mubewenga mwongera omusika w'abaambiya w'abannabbi mubewenga omusika w'abannabbi bange mumwongera amadaala atukire ddala ku ddaala eryo erikola ki erisembayo agambe mbeera we yali bwotyo allahu subhanahu wataala najja ng'amwongera agamba nti faatani rabbi hatta balagtu ila darajati ahli lilmi allah n'abeera nga nyongerako amadaala okutuusiza ddala gwe natuuka ku ddaala liri ery'abasajja abasoma eddiini yewasibu allahu subhanahu wataala agamba nti walaisa baini wa baina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aniwe n'agamba nti wakati wange nenabbi sallallahu alaihi wasallama tewasigaddewo ddaala lyonna okugjako anyuma n'agamba nti illa darajatan okugjako illa darajatani okugjako amadaala ga mirundi ebiri darajatun huwa fiha jalisun eddaala ye yennyini nabbi lyalimu agamba nti wa darajatun eddaala eryokubiri eryalimu fiha jamia ashabi eddaala eririmu basahaba be yani alyeri madaala agawaggulu omuvubuka ono naye nga kimutuusizaayo yali yirimu agamba nti mudakiika ziddukadduka naye agamba nti oluvannyuma lw'okuba nga embeera efaananako bwetyo agamba nti agamba nti nno agamba nti fasarrani hatta okutuusa ekintu ekyo ogamba fasayarani hatta ekintu ekyo nekibeera nga wasibu allah yantambuza okutuusa bwe natuuka ku ddaala eryo ekintu kyo nyini ekyo nekinsanyusa okutuusiza ddala abamanyi bwe batuuka ne baŋŋamba nti marhaba agamba nti nempulira abamanyi nga baŋŋamba nti owange kulikayo tukwaniriza okubeera nga ozze gy'oli gye tuli agamba nti faqala lahu rajul wama laka inda allahi min almazid agamba nti nno ate allah subhanahu wataala akwongedde biki faqala waadani an yahshurani yani omusajja ono yamulaba mu kirooto n'amubuuza nti kakati ebyo byotuuseeko oli mujjana oli ne baambiyo obulako katono nnyo okubeera nga obatuukako olwayirimu gye wasoma naye ate allah agenda kubeera nga akwongera ki agamba nti faqal agamba omuvubuka n'amuddamu waadani an yahshura nabiyina kulluhum kama raaituhum fi zumratin wahida agamba nti nno allahu subhanahu wataala yansuubiza ng'agenda kusuubiza baambiya be nalabye bonna agenda bazuukiza kibinja kimu agamba nti fayaqulu ya masha ate mu mbeera yemu nange nga ngenda kuzuukira nabo yani ono mumanyi agenda kubeera nga azuukira ne baani kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti abamanyi warathatul anbiya basika b'abannabbi era bagenda kuzuukizibwa ku lunaku lwa qiyama nga bali wamu ne baambiya alaihimu salatu wassalam kakati omuvubuka ono anyuma n'agamba nti allah yansuubiza nti ngenda kubeera nga nzuukira n'abamanyi bano agamba nti waadani agamba nti era ebirabo bye yansuubiza yaŋŋambe nti agenda kubeera ng'akoowoola agambe ya mashara al ulama abange mmwe abamanyi hadhihi jannati qad ahbabtuha lakum abange eno ejjana yange nagibateekerateekera yani allah nga asuubiza omuvubuka ono byagenda omukolera ku lunaku lwa qiyama agamba nti wahadha ridwani era agenda bagamba ku lunaku lwa qiyama nti kuno kwe kusiima kwange kad raditu ankum basiimye agamba nti fala tadkhulu aljanna hatta tatamannaw watashaffaw temuyingira jjana okutuusa nga bagamba muyina bye mwegombye ngenda kubeera nga mbibawa ate ekyokubiri nga muyina ne bimuwoloweza agamba nti fa utikum ma shi'tum bye munaaba munsabye mbeere nga mbibawa ate mu mbeera yemu ne bwe munaaba muwoloweza mbeere nga kwegamba mbeere nga mbataasa ku muliro agamba omuvubuka ono agamba nti nno wahada agamba nti nno agamba nti fayamunna agamba nti oluvannyuma agenda kubeera nga
atubundugulako ekifaananako bwekyo agamba oluvannyuma lw'okubanga falamma asbaha arrajul haddatha ahlu lilmi wantashara khabaruhu bilmadina agamba nti nno oluvannyuma lw'okubanga olunaku we lwakya omusajja ono we yazuukuka mu kiro ekyafaayo ekyo yakinyumiza abamanyi ba irimu ne babeera nga bakisaasanya mu madiina bonna abamanyi ne babeera nga bakisaasanya nti omuvubuka allah subhanahu wataala yamuwadde jana ate yamusuubiza okubeera nga ku lunaku lwekiyama agenda kubeera nga awolereza agamba yahya anyumye n'agamba nti qal wakana bilmadinati aqwamun badau maana fi talabi hadha al amru thumma kafu anhu agamba malik anyumye n'agamba nti nno mu kibuga mwalimu abantu abaali abatandika okusoma naffe irimu naye bawulira ekyafaayo kino bonna baddayo ne basalawo byonna bibaaliko ne babeera nga babireka ne batandika okuba nga baddayo banoonye irimu apuliriza ebigambo bibaddemu bingi nnyo era ekyafaayo ekyo kibadde kiwanvumukko naye kirimu ekyokuyiga kyamaanyi omuvubuka ono wakitiibwa allahu subhanahu wataala yamubeera nga amusukkulumya n'amuteekera ddala ku ddala erisemberayo ddala eri wakati nga anaatera okutuuka ku ambiya alaihimu salatu wassalaam naye ngaekyamutuusa ku ekyo yali kubeera nga yawaayo obudde bwe n'asoma eddiini ya wasibu allahu subhanahu wataala n'abeera nga amusuubiza ku lunaku lw'ekiyama agenda kubeera nga ajja nga awolereza abantu asabe allahu subhanahu wataala amuyingiza ejjana la hawla wala quwata illa billah ampuliriza wenna ayagala ejjana wenna ayagala okubeera ng'ojja ku lunaku lw'ekiyama ng'ozuukizibwa ne aba ambiya alaihimu salatu wassalaam kola kimu tandika okubeera ng'osoma eddiini ya wasibu allah soma quran noonyereza ebikwatagana ku ddiini ya wasibu allah subhanahu wataala ojja kubeera ng'owangula bibagambo biyinza okubeera ebingi tetujja bimalayo leero naye nga ekigambo ekyo kibaddemu oba ekyafaayo ekyo kirimu ebyokuyiga bingi tunoonye okumanya mpuliriza tuyige eddiini ya wasibu allah subhanahu wataala abamanyi baffe tubawe ebitiibwa tetubayisaamu maaso tubasukkulumye nga kaseera konna tetumalaga boogerera newe tuba tubalabyeko ensobi tubeere nga tubayisa mu mbeera esinga okuba ennungi wasibu allah yabasukkulumya saba wasibu allah subhanahu wataala atuwe okubeera nga tubitegeera kyensembya yampuliriza pulogulaamu 2 ezikyatambula ku Tahira Islamic Center pulogulaamu esooka yeyokuba nga tusonda kamera pulogulaamu eyo ekyagenda mu maaso ennamba weeziryawo insha allah sindikako kyonna kyolina mu butono bwakyo mu bunene bwakyo pulogulaamu eyokubiri ye pulogulaamu y'okuba nga tusomesa eddiini ya wasibu allah subhanahu wataala ku mutimbagano ku simu yo ewakaawo wonna wooli ku mulimu gwo naye ng'okozesa essimu yo insha allah weewandiisa mpuliriza osome eddiini yo oba oli awo ojja kubaako n'abasajja bano betwogeddeko oba omusajja ono onaazuukizibwa ng'ofaananako ng'omusajja ono gwe twogeddeko mu kyafaayo ekiwammanga tusaba wasibu allah subhanahu wataala atuwe ejjana atutaasa okubeera mu bantu abagenda okuyingira omuliro tusaba wasibu allah subhanahu wataala an yubarik lana obeere nga tuteera baraka mu mwezi gwaffe guno ate tutuuse ku mwezi gwaffe oguddako ogujjudde barakaat tusaba wasibu allah akkirize atusonyiwa amazambi gaffe kubanga tuli basobya tusaba wasibu allah subhanahu wataala abeere nga atuwa obumalirivu okusoma eddiini ye tusaba wasibu allah atuyigirize ebikwatagana ku ddiini ye ate abeere nga atuwa amaanyi agabeera nga tukolera ku ebyo bye tuba tuwulidde ate atuteeke mu baddu alladhina yastami'una alqawla wayattabi'una ahsana abawuliriza ebigambo ne biba bibadde bingi ne balondamu ebigambo ebisinga okuba ebirungi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسينكني إن شاء الله مرسينكن الوفاء ورجع وكبا ورو مسانفو. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center. Obadde olaba program Dawa ne Twahira Islamic Center.